Ebyo nga tubitadde ebbali poliisi etandise omuyiggo ku bazigu abalumbye essomero lya Katikamu SDA ettabi ery'Egayaza ne Busukuma College School. Bano batemye abakuumi ne babaleka n'ebisago eby'amaanyi olwo ne babba ensimbe. Embeera badde yabongeko ku masomero okubadde SDA Katikamu Gayaza campus erisangibwa ku kyalo Makenke mu tawuni kansi ekasanga ne Busukuma College School erisangibwa Busukuma enasana gano galumbiddwa abazigu mu kiro ne batematema abakuumi n'okubakuba Katikamu SDA omukuumi Kolonyo Bright yakubiddwa katano bamote omuntu yasasira minedi yamutasizi abatalibo naye nga wulidde enswagiro mu kiro ng'alajana n'afuluma mutaase amyuka adumira polisi mu kampuni yana bitaddemu engato ne basajja ne bagenda ku masomero gano awadde obulumbaganyi ne basinkana bannannyini masomero ne babaako bye bamutegeeza mu dakiika ne wayita kigenda langa ttaano munnange najja n'asigala wadde bakuba nagamba jangu akasumbuliikinga nnyo kati naadde njagala kufuluma omukyala nagamba nedda tofuluma bayinza okumutuma ajja kufulumye bakoleki bakukwate tofuluma Busukuma tutegeddeko nti abalumbaganyi baliko sente zitamanyiddwa omuwendo ze bagenze nazo n'amasemo. Like now this is a private school, I believe. Keep money within this gentleman here. So you should always avoid keeping money. This you keep money in the bank. Omwagazi wa polisi mu kampani Emiliano Patrick Onyanga yogedde ku bulumbaganyi buno. Balumba basa ne bamubako sente za somero akakadde kamu n'emitwalo 2 ate ne batwala ne kompyuta eya somero. Ebyo nga tebinaba RDC Iwaiso Justin Babs yasinka bannannyini masomero n'abagakulira nga nabo n'ebitongole by'okwenyigira ebyenjawulo okulaba tebayinza okunyweza ebyokwerinda okukendeeza ku bikolwa eby'okugalumbagana. Ono ategeeza nti amasomero mangi gazigalumbibwa abatemu ne batematema abakuumi ne bakulita n'ebintu ebikalo. Naye mu byokusanze nti ate abaana baffe abasomeramu naddala abali mu boodi oba bisulo bakosebwa basanga nga waliwo abantu abaali bayingira nga bayingira ne bayita madirisa ne batandika ate okutulugunya abaana baffe abawala n'ebirala. RDC Babuza ayisizza ebiragiro eri polisi okulamula amasomero ag'enjawulo okakasa nti ebyokwenda biri gguluggulo. Information sharing ekitegeezi twekyesigaliza bino tebikyali baana bokka ne mbazadde gyebiri. Yamyuka RDC Kasanga Frank Chaze azeba nannyini masomero mu bitundu by'Ekasanga ati okuteekesa ebalagidde mu nkola. Bakomandazi abalala ab'enjawulo babaddewo buli omu n'awa obumanyirivu nga bwabulina mu field ye era ndowooza nti abantu ababaddewo ba headmasters bonna tebazzeeyo nga kyekimu nga bwe bazze. Ernest Chaze yakusakidde guli nkulawo KDTV. Ekabineti yonna tukoze bulungi nnyo.